tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Lady Slide. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Kimanyiddwa mu Uganda nti abasawo n'abasomesa ng'abakozi baweebwa emisala mitono ng'oluusi gijja kikeerezi. Embeera eno yevuddeko okwekalakaasa ng'abasawo n'abasomesa banoonya okwetaasa. Wabaddewo okwekalakaasa mu basawo abakyasoma nga bennyamivu olw'okulwawo okubasasula. Ekyaziŋŋamizza emirimu mu ddwaliro ly'e Mulago ewamu ne malwaliro g'Embalala, Jinja ne Soroti nago. Okuva mu January ow'omwaka guno baali tebasasulwanga yadde baasasulako omwezi gumu tekyayamba. Abasawo abakyasoma buli ddwaliro ddene libakozesa n'olw'ekyo okwekalakaasa kwabwe kwandivaamu akabasa. Abasomesa nabo bawa gavumenti ensalesere wa nnaku 9 naye gavumenti n'esulayo gwa naggamba. Mu lukiiko lw'abasomesa olwatuula emabegako bamukwata nnoni baasalawo okuyimiriza emirimu gyabwe. Bagamba balinda gavumenti ne sekulinda yenna okubongeza obutundu 10 ku musala nga bwe balagaana. Beeyongedde okwekalakaasa nga bwe batajja kulinnya mu kibiina ng'amasomero gatandise ttaamu ey'okubiri mu Uganda. Ng'entegeka z'ebyokulonda zigenda mu maaso, abasawo n'abasomesa bagamba teri agenda kubanyigira ku liiso era ensonga zaabwe bagenda kuzibikkako essubi beeyongera okubanja emisaala gyabwe ku bugubi. Kokolo wa Nnabaana afuuse kattira mu bakyala ba Uganda. Omusasi waffe Blessed Son katuwa ebisingako. Kasami otnywal tie tuo mega dek mi tiega nek mon mi Uganda. Kasami otnywal nego mon ma dago El Fario Uganda kubonoro enu ginyutu wa jotongo mi cancer registry. Kasami otnywal chakere nong says ma otnywal gidongo oyer makakarengo ingoma kelu tuo eno. Tuo enu poli kumdano matia kuchoge mapol. Ikingoma beach wi daga chel ingoma tiga donga gin gichiru yot yat. Kane gaki tie kiluo eno kai boroko dano piera beach wi daga chel magi chudu kane no tuoni wilogoni. Otiat mi kansa mi otnywal nuonge karachela chele Uganda. Pol padano magi tigi tuo enu gichiri otiat nong dong tuo uchiru kama bor. Otiat mulago en kene tiki machine mineno tuo ukeru jo tuo gikuru piyenga maduong. Kanadu ijat enu Uganda miru tit maduong iyoro mi fonjo pi tuo enu iyoto mi treatment ma fonjo dano kaneno ni tuo enu dogo nok. Vaccination ikinda wia ochichakere idwe meja bor lok enu ni uyai bot Dr. Robert Mayanja enu bikonyo dano maduong kalwenyu tuo mi otnywal. And Blessed Son mami report for NewzBeat. Webale nnyo Blessed Son okugatutuusaako. Abakozi we mutima gwa kampuni yonna be bakola okulaba nga kampuni etuuka ku mulamwa, naye kampuni ezisinga tezirina nkola ebasiima nga n'abasinga tebawummulako nga bwe kisaana. Abachina be bakyasinza okufulumya ensimbi mu luwummula era kampuni ya TN yasitudde abakozi baayo abasoba mu 6 okwolekera ensi ya Bufalansa nga buli kimu kisasuliddwa nga bajaguza emyaka 2 nga kampuni eno eweereza. Bano be bantu abaawamu abakyasinza okukyalira Bufalansa era bano abalambuzi baleka Abafalansa beekansa bakyalira etterekero ery'ebyafaayo erya Luve ne bagenda ne mu dduka ery'erinnya Lafayette okugula engoye. Bakozesa ebisenge bya woteeri ebisoba mu 4,000 era zibbaasi 146 ze zaabasaabazanga. Olugendo lwatandikira mu kibuga kya Paris paka mu kya Côte d'Azur. Abakozi ba kampuni eno gye bakolera ekyafaayo nga bakoze ekigambo ekinene mu bantu ekikyasingayo okujaguza amazaalibwa ga kampuni ya TN we kwaggwera ng'obukadde 20 obwa euro bukozesebwa. Guno si gwe gusoose nga kampuni y'Abachina yeekaliisa. Omwaka oguwedde kampuni endala yatwala abakozi 7 mu Amerika okunyweza enkolagana y'ensi zombi n'okusanyuka. Olugendo lusasulire lukyali lwa bannamukisa naye abakozi mu China babafunidde engeri y'okubasanyusa. Ekintu kweyerusa ekikolebwa abaami n'abakyala kyennyamiza. Abakenkufu n'abasawo b'erususu bagamba kino tebakiwagira era bakiwakanya ne sekuwakanya yenna. Kino kisingira ddala okuva ku kwenyoomoola n'okunyooma olususu lwo. Ebizigo ebikozesebwa mu kweyerusa birwaza endwadde enkuyanja. Zino endwadde ziva ku birungo ebiteekebwa mu bizigo bino. Bino ebizigo birimu makire ne feno ekinafuyiza ddala akasusuko. Bw'otaba munnamukisa kyandikuviramu obulwadde bwa kookolo w'olususu. Abasawo b'ensusu bagamba obungi bwa doosi ya steroid ye kanaaluzaalawo okuzaala abaana abatatuukiridde n'abalwalirira. Obuti obuva mu makire buleeta obulwadde bw'omutwe n'obulwadde bw'ekibumba. Mu b'embuto kyennyamiza nti abamu we bakizuulira ng'obulwadde bwabasensera dda. Ebizigo ebikozesebwa mu kweyerusa birwaza obulwadde bwa sukaali ewamu n'okukubisa entunnunsi. Kino kiraga nti abakyala abamu beenyoomoola. Omuwendo gw'abakyala abeeyerusa gulinnyidde ddala nga kino kiva ku bulanga obuwoomu era obusikiriza abakozi b'ebizigo bino bwe bakozesa. Endwadde eziva ku kweyerusa za bulabe nnyo eri obulamu bwo. N'olwekyo bw'obanga owulira obulamu bwo obwagala nnyo weewalire ddala omuze gw'okweyerusa kubanga gwandikuzaalira akabasa.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze survivor ne dislike gano ge mawulire ku ŋŋoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera eŋŋoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera eŋŋoma